Ab'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa kukuuma ebibira mu ggwanga ekya National Forest Authority basobeddwa nga bakunyizibwa Paalamenti ku ngeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe. Kino kiddiridde akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti okutegeeza abakulu bano nga bwe balemye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuuma n'okulabirira ebibira mu ggwanga. Because as far as I know, it is almost becoming, and I've said it before, a national tree authority. Most of the forests have been depleted, and as if it thinks that its mandate is to plant. But as if I know that part of its mandate is to keep our forests safe. Now, every time it comes here, it talks of planting. You don't see how it safeguards our natural forest. Akakiiko kalagidde abakungu bano okuleeta embalira y'ensaasaanya y'ensimbi eziwera ddala obuwumbi 2 ezaabaweebwa okuddukanya emirimu gy'ekitongole. Mu ngeri y'emu balagiddwa okusasula abantu ababanja ekitongole ssente eziwera ddala obuwumbi 8 wabula ne bategeeza nga bwe bakasasulako obuwumbi 3 ng'endala bakuzisasula mu bitundu omwaka guno nga tegunnaggwa. Abantu abakola emirimu gya NFA batubanja nga obuwumbi 8 naye tuteddeko pulaani y'okusasula. Kati tumaze kusasula obuwumbi nga 3 naye obulala tujja kusasula ng'omwaka guno tugunaba kugwako gw'ebyensimbi. Amyuka akulira akakiiko Amongi Anita ategeezezza ng'emivuyo egiri mu kitongole kino bwe gituusizza mu ssa ly'obulwadde era n'alabula abakungu bano okutereeza enzirukanya y'ekitongole mu mangu ddala. One of their mandates is to preserve the forests, but they are not doing that preservation. And even when they get people who are cutting these trees, they do not implement the regulations that have been put in place in ensuring that we curb that kind of act of deforestation. Kizuuliddwa ng'ekitongole kino bwe kyesuulirayo gwa Naggamba ekiviirako abantu ssekinoomu okwesenza mu bibira n'okutandika okubitema. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.